okuviira ddala ku bannaffe bano aba primary nine we China ndaba akaana kabeera mu kindergarten nga kalimu byonna bakasooka banne bakagezesaawo ne kakola robot n'obuntu obulalala omwana agenda otuuka ku junior nga nekyagenda okubeera akikola ki akimanyi naye biki byosuubira okubeera nti oba oli awo mu kiseera kino gavumenti byanditaddeko ekifaananyi okisize ekigazi grant n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo naye eyo ndowooza naye biki byosuubira okubeera nti byebisobola okukolebwa mu kiseera kino okutereeza ku mbeera bonna okufuna obwenkanya. Neyanza nnyo bwana Joseph nange nyaniriza Nalweero atwegaseeko ensonga y'ebyenjigiriza bwe tuba tugyogerako n'okwagala kubanga tumanyi bulungi nnyo nti eggwanga lino ffe olwaleero tuli mu kawungeezi kaffe bani ffe nze naawe n'abatulaba bangi tuli mu kawungeezi waliwo abaana abali ku makya gaabwe abali ku ssaawa ennya kalasamayanzi n'abali mu ttuntu akati abaana abo bonna be tulina okutegekera eggwanga ery'enkya ligenda kufaanana litya n'olwekyo olwaleero obuzibu bwonna obugenda mu maaso bwe tulaba tewali agamba nti abasomesa ba sciences tebandyongeza misaala okitegeera naye kino singa twayagala tukikole twandikikoze nga tugaa nti okay abasomesa bonna tugenda bongeza kubanga era tubadde ne special packages ku basomesa ba sciences olw'okwagala okwongera okuteekamu amaanyi nobasikiriza kubanga babadde batono ojja kusanga nga mu class katugabi senior 6 ekola sciences nosanga nga ku baana 15 abaana abakola sciences bali 3 otegeera ku abo kuliko abawala 10 embiri badde ekola ki etambula so kakati kirala ne batugamba toke tuwongeza abasomesa kubanga olwaleero abasomesa arts bakyali ba mugaso nnyo njala nkutegeeze bwana Joseph olunaku olw'eggulo yabadde official opening y'amasomero gonna okuba agamu gabali gaggulawo dda naye ku baana bonna abakoseddwa n'abazadde abakonkomalidde ku masomero naddala gonna ag'abanna basome okitegeera tewali mwana wa mukulembeze yakonkomaliddeyo kubali ku mitendera egy'enjawulo aga gavumenti teri mwana wa mbaka parliament teri mwana wa minisita teri mwana waabo abafuna ssente z'omusolo abakonkomalidde wabeera nga gye bali yabadde percentage ntono nnyo era abaana b'abanene bonna olunaku lw'eggulo bakoze eki basomye kubanga basoma masomero ebyo gye bitali naye tuba tufuuse balyazaamaanya nnyo nti tetufuddeeyo ku masomero gano kubanga omuganda n'agamba nti ogyeyo omwoyo ng'agottera embwa okitegeera kubanga olw'okubeera nti poliisi tuzikola nga ffe abaana baffe tebagendayo tetufaayo amasomero gano gafaanana gatya okitegeera tuba tulyazaamaanyiza bannayuganda kubanga singa omwana oyo mu ssomero eryo omusomesa gy'ataasomesezza jjo nga n'abaana b'abanene gye babadde byandibadde birala era kyekiganye n'amalwaliro gaffe okutereera kubanga abanene bwe tulwala bweru waki waggwanga bwe tulwala insurance tukola ki tuzirina naye bannaffe abatufuula kye tuli abatuteeka mu buyinza ebyo byo twagamba nti tetugenda bikolako so n'olwekyo nze nsuubira bulungi nnyo nti twandibadde tukolawo embeera kubanga minisita wa education owekitiibwa Muyingo amasomero ayina mulamu nabyanjigiriza munnange state minister okitegeera nze gwe mbalanga minisita kale naye nga kale tugende n'ekyo state minister w'ebyenjigiriza ayina amasomero agawerako waliyo abataasome eggulo ewa bwana Muyingo they're private era abaana bonna basomye n'abasomesa basomesezza naye baana ki abasomere wa Muyingo baana era abazadde abasobola ssente ezo naye omuzadde oyo alonda gwe alonda gavumenti alonda buli omu ayeesimbyewo yagenze mu masomero gano aga bonna basome era jjo tebasomye naye kati awo tukulyetizewo generations nti waliwo generation yaabo kati abasoma
o generation y'abatasoma kuba government oganye okufa ku bintu abasomesa bye baagala. Haji njagadde tugendeke wa Hajati Rahma Bisaso